Mubadde mubuuza Nalongo kye kiriwe kigenda mu maaso. Kituufu Nalongo yagenda okuziika omulongo waswa eyasembayo okubuuka. Bagenda hoyima okuziika ewabo waba Nalongo olw'ensonga nti taata w'omwana aputunawo taddanga mukulabikako. Taddanga mukubikako kya mulubaale. So hoyima wala batambulira emitwalo 3 twapakira abantu 5 gye emitwalo 3 ne tuba transport n'akatintini ak'okulyako mu kkubo so ne babeera nga beeyongerayo okuziika. Nawe batuuka mu kuziika olugendo lwali luwanvu ewaabwe wa Nalongo beebusoga ne taata waabwe alina gye yagula kapoloti omundeyo okitegeera gyalimira kulaba nti babeezaawo obulamu so gye baaziika omulongo waswa ne kato bonna babiri. Kato yasooka obbuuka n'aziikibwa then ne waswa ne n'abuuka nga bayise ennaku nga 2-3 ne bagenda ne bamuziika. Naye olugendo lwali luwanvu Nalongo yafuna okukosebwamuuko baasi oba gye bakozesa oba taxi okwekoonakoono kwandi so on bagenda otuuka ng'omugongo gumuluma nnyo ekyo kimu. Ekyokubiri mbu n'ava mukono omusaayi wansi gye bamupasuula sembeera entaba ya mulembe. Abalala bamala okuziika basatu ne bavaayo ababiri ne basigalayo Nalongo n'omujjanjabi we mukulu we abadde amujjanjaba mu ddwaliro ne basigalayo era bankubira kasimu ne bantegeeza nti embeera si ya mulembe Nalongo asigaddeyo. So mbadde mpuliziganya nabo ku ssimu era mpuliziganya nabo ku ssimu bulijjo kubaweerezayo kasente batuuka eringa emmere eriyo okusinga muwogo na lumonde tekulinva babadde baŋŋamba ku ssimu ate nga yadaaga nnyo okujja ku matooke so nga mbaweerezayo ku kasente ne babeera nti ate abeerayo okwongera okungubaga then n'okumunyiga n'okujjanjaba omugongo ne wansi eyo nga mutegedde bulungi nnyo because baamupasula agenda ddengulu badde bantegeezezako nti ayinza okukomawo ku lwokuna kuno atereddemuuko then tulabe kiki ekiddako. Nja mubatera ku live ngazze mubalegako ne video zadde bambuuza mwenna njagadde nkole video eri eyawamu eri official okwanyula ku mbeera ya Nalongo process kyali 14 years wadde abaana abaabuuka naye abamaze okuyingira mu lubu lw'aba Nalongo olw'abazadde okitegeera kuba ozaala abaana bafa kituufu tosula ku malaalo nawe obeera omaze okuba nga tufuuka Nalongo so wano aba akomyewo njabba nga mubalaga mubaite ne ku live tulaba ate kyekiddako oba tulina kituyinza omukwatirako ekiralala tulabe nti obulamu buli bulungi awonya ateredde kubeera ne bwe yali twakava mu ddwaliro ery'emukono nasooka kuddamu mutwala nfuna treatment endala nga wemanya amabeere gaali mangi yali agafunye kuba ebyokulya n'ebyokunywa yali abifunira mu budde gatonya ndi so on bina nga tubiteezeza then ate tulabe kyekikola kiki ekiddako ate tumute tugende ku birala. Nze Sonko Muhammad naye natandisewo WhatsApp group ali eyo lwakuba group eno egenda bamunya ebyokunyumirwa dani eby'ennaku nina content wange gwenkolere wa boda account eri official ya Sonko Muhammad emize gy'aba boda n'ebirala. Bw'oba oyagala okujoininga WhatsApp group yaffe enamba gyamu kwene yange ennyini gy'olaba ku bayo eri 07076474729 that is Airtel. MTN eri 078589525. Bojja ku WhatsApp gamba bugambi Sonko nyaga ojoininga group eriyo okunyumirwa ngenda kuwa linki ojoininge group kumpa ku magezi kusharinga waka twagala Sonko magenda okugwako ngali ku top okitegedde side yetu tulina ne sound yaffe etambula ku TikTok omugi using genda ku account eri official abe sound yetupininze waggulu enyamuga tuyizinge sound tutambuze ekintu kyaffe nga batuyamba ku bannaffe ate bwe tunyumirwa Sonko essaawa yonna.